Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edda twasomera nga tukyali baana bato bwe bayagalanga okulaga ekifaananyi ky'omuntu omusiru kya bw'abeera balina akafaananyi k'omusajja gwe baatulaganga mu katabo eyalinga atudde ku ttabi ly'omuti ng'alitema nga yengeri ennyangu gy'oyinza okutegeeramu omuntu omusiru kya bwe yeeyisa. Ekifaananyi ekyo kyalabikidde mu posti ya muganda waffe Eddie Kenzo gye yapostinze ku kibanja kye kya Facebook ne Twitter. Kenzo nno gwe njogerako ye yayimba oluyimba lwayita System Volongoto. Era bw'oba tonnamutegeera genda ononye oluyimba lwe bayita Biwoobe. Gw'olaba mu luyimba olwo ye Eddie Kenzo gwe njogerako yennyini. Mu biseera we yayimbira ennyimba ezo awo ebyobufuzi byali bikkirizibwa mu music. Kati olwaleero yakaayana nti nedda ebyobufuzi tebikkirizibwa mu music. Muganda wange Dirisa Musuuza oyagala etteeka lya copyright law okubeera nti liyisibwa mu ggwanga Uganda musobole okufuna mu music wamwe gwe muyimba. Ne copyright law lina kuyitira mu parliament ebeera mu bannabyabufuzi. Essaawa eno gwe boogoba mu music oyina kuyita mu byabufuzi okufuna kye weetaaga mu music industry oba mu art. Ate kati oli ku kkubo ly'olina okuyitamu okutuuka ku kye weetaaga ly'oli mu kusuulamu emisanvu. Kitegeeza ofaanana n'omusajja atudde ku ttabi ly'omuti ng'ate alirika alitema. Ye ggwe wennyini muganda wange. Kati awe mbuuliza ssebo ku Dirisa, amagezi go magezi oba gafaananira ddala omusajja oyo gwe baatulaganga mu katabo edda nga tukyasoma nga tuli baana bato? Onoonsonyiwa bw'oba tewasoma ebiyinza okuba tewabirabako, neffe abaayitako mu ssomero twamulabako omusajja oyo mu katabo. Ofaananira ddala ye yennyini.